Kakati kubanga n'olunaku lwe yafa lwennyini yafanga 11 naye nga 10 yankubira essimu zaali emirundi egyo ku Saturday nga tannafa. Nambuuza abaana bali bati ne mugaba balungi kubanga ssaawa 7 ne ku ssaawa 8 essimu gye naddamu ofuna ku makya. Mangamba abaana Yakuba ayagala kujja kale ngagamba ngenda kukomawo. Era yali aŋŋamba Joan nkomawo mweno wiiki wennyini gye twamuziikiramu ku Tuesday. Naye nga ku Lwokutaano wiiki yali akomawo ng'agamba buli kimu kiwedde n'atasobola kukomawo. Alaikum wa rahmatullah. Abalungi abampuliriza amannya Abdurrahman Kiyingi nga olunaku olwaleero tugenda kukyalira ku mukyalo omu gwe bayita Joan. Naye omukyalo oyo alina abaana 5. Abaana bano si yabazaala mukubeera nti no si yabazaala nga bano abaana beetaaga obuyambi. Mama waabwe yafa. Mama waabwe yali mukyala nga mukakaalukanyi nga omanyi bamama mu nsi mu Uganda na buli wamu be bakyasinza obba nti no batoba babonaabona banoonya ekikumi onna wali. So kati olunaku lumu yali agenda kufuna kukola ku manda agenze ewala Kabaale mbasirabidde ng'agenze kufuna ku manda akole mu bajja emiti basanga afudde ng'omuti gumugwiridde bwe bagamba. Naye ate bano abeekebejja emirambo bagenda okwekebejja omulambo guno nga mu butuufu embeera mwe guli balaga kisingawo mu kubeera nti nno omuti gwe gwamukubye waliwo byamutuusaako ebyobulabe ebirala besirinza kuba nti nno mbategeeza. So katwakula maama ono ali mu mbeera ki na bano abaana baatazaala kuba kati yabalabirira. Tumukyalire tulabe olunaku olwaleero butya wagenda okuba nti nno ayita mu nnaku ezisigadde zonna nga nze naye we tuziyitamu. Bulungi Husna oli otya? Bampita Rahman ani? Aman ani? Aman. Sobodewo tulesungusa. Akakyasi tufunye olunaku lwaleero ndozo tuyitiremukko kitegedde bw'otuyitiramu kiba kiwa amakulu kubanga oli aba agenda okutuyambako ku platforms ez'enjawulo. Actually nga we nali nagamba mu voice note yaliko video ne nga sikyakola kikanze lwaki was on travel niwo yaffe yali gyakola kijjakyankala kati nga ina mobile money business najja nagamba olumu mbeera siriwa temba siina gwendekawo jangu obeere ng'okola ki ng'onkolerako tandika okukwatagana naye ngetandika kati nanyumiza nze nali nga kinkola manda nebino wano yagulawo ngaera akola manda neeri byonna n'abiŋŋamba. So tubadde ng'ebbanga lyonna nandeeta naintroducinga mu famire ye abaana ne bamanya tetubeera nga tunga ne waaba kale atambudde abaana abalekera nze ekitegeera ebbanga lyonna paka ku guno omulundi ogwasembyeyo yabadde agenze mu kibira nagera ku kiwundu kyonna olwebyono nga biri eno ku bisambi bali bagabokyeza omuliro embeera mwali mulaba kuba n'abaana be teyabalaba yandekera bulekezi sente awo nga balinawo yali pate nangamba bagulire engoye za livers teyabalaba nako okitegeera. So kati eriro nebbanga nga tukola ki nga tuwuliziganya ku ssimu ngewambuza abaana bali bata ne mugamba bali fine tebalina buzibu. So yaleka abaana 5 be bano wano ekifaananyi nga nina bato taata wabali bonna batata weebali owabali yali naye era nembulamu abadde takola ki sigamba nti nabeerawomububi yes then banawa bano waali naye she has another wife ensonga lwaki n'abandi asobola kukola ki kubajja wano alina omukyalo omulala kitegeera kale ajja n'atukwasaganyizaako ekiba ekitonotono naye kati nzira okusinga wale yange eri kuba n'abaana abaki bana babiri okusoma okulya kwandibadde awo naye okusomako kujja kubeera oba okitegeera future yaabwe kubeera nembulamu sigamba nti naabadde alina kyapa twagenda okuziika naye era okubeera twava mu kuziika sigamba mukuziika bantu bameka abajja like abafamily bekyali kikwatako bajja abawerako ko ne batekawo concern nti bazze kuziika mukuzika za ashale bajja nza basinga naye sibalabangako abantu yali yandagako alina muganda wa mama waabwe last born waabwe gwekaeka gwe yali yandagako nze ngamba gandabe naye abasigadde kati n'abanga fesi nga bugenda bampya sibamanyi era ne wetwagenda eri ekabala okuziika
bankulimbye nti abasinga nali nkola ki era etwamala okuziika nabagamba buganda kyentagaddemwe nga mumaze okuziika awo tebajja nti tewali bankulimbye nti bajje tubeereko wano baye abaana kitegedde kyeŋŋamba n'olunaku lwe twava mu kuziika twasiramu wano mu nnyumba n'omuntu tewali yajja era nakomawo naabwe twatukano saa 8 ogwekiro yatebaka mu nnyumba paka naye kati babadde babeerawo batya naku zino kitegedde no kati engeri gyenkola wano kagundi ka mobile money mpolampola kali kebaŋŋamba tebabba nako bakabbakokko batubako batubakawo mu 11 January nga mama mulamu yes then netuddamu netukagira buto kati ke kabadde kakyatuyambakokko kale nekyo ntotatawa bano kyabakwasaganyizaayo nkiraba kubanga abaana zeyinza oba siri muzadde naye abaana manyi obuzito bwabwe ekitegedde nti tuyinza okuba tutunulidde school fees oba ki naye nga n'ekitono kyonna kyekitono kyonna kituyamba half a loaf ekitegedde so kati support eno twalugeetaaga batukwasaganyizeeko kuba abantu bangi kyemmanyi bajje bali bingi nnyo kati beetaaga okwambala kola ki byonna dressing up kubeera nga bali smart kubanga abaana banyirira mbalabye asobola okuba nti no simanya wakugwa adoptinga nemugade kisoboka babeera bonna this is a family bw'oyagala kutuyamba give us support era namba yondozo nagiteekayo twafunayo abantu nga 3 babiri abatuwa ssente Aliya omulala bamuyita Mirembe sister Mirembe tulina emitwalo ndozo giringa emitwalo 10 kati nga twetagera support tufuna abaana bano nti basobola okuba nti nga bambala abaana basobola okuba nti nabo bali mu bulamu obweyagaza embeera nga emugiraba simbeera si nnungi nga bategeezezza omukyala Joan mama yafa mama Allah yamugeerera okuba nti no yafa family yadduka Joan n'akwesa omukisa ogwo sijja olaba ku lunaku lwennyini lwafa waliwo one of their family members yajja wano ng'ayagala kuzikako kasimu ka mobile money akatwala ng'ayagala akatwala yajja akaŋŋamba kampe ne mugamba si gwe abadde akolawo naye nga kati wona akatwala ba abaana banaalya ki oba okitegeera ne bakamulemesa era abakazi baali awo nga batudde ne bamuvuma kati jjukira nabagambye eri wansi yagenda asinzeeyo mu braka enaafunewo ka road era ebitundu bikyali emuroni kati nagenda kubanga nakubira oyo manager wa mbraka kuba nze yali yagala nti nga loan eyo ne baŋŋamba death certificate na biki kati sister w'abaana abantu twali tukebera ebintu bye bajja mu kibira eyo gye yali n'awamba ID n'agitutwalako ng'alina gwakubira naŋŋamba mbu nayagala tuboneebone n'eyo loan ife abaagigala nti nga naye nze nagenda buli kimu neŋŋamba manager nti ID yatukola ki kyanyamba death certificate baagimba kati bireyo ne baŋŋamba mufune obudde muleete omuntu wa famire gwe mwesiga ajjano n'endagaano za wano kati nze nali ŋŋamba taata w'abano abaana kuba yali amuzaddemu abaana baye abagendayo nze mbagambye mwesettinga olunaku ne mbagamba mwesettinge mujje mugende mukola ki mugyeyo ekintu ky'abaana kuba bye baali bansabye byonna nabikola ki nabikosesa nabindyotwala kati mpozi nekyembuuza ka mobile money bana bano balekawo kyalekanaba sobera bafaako sobera leka mukulu kyekikola asobola okufumba era ne luli kale kati ekyawukanamu nti nno luli badde balinanga essuubi nti maama akola ki akomawo naye era abadde atambulanga bwati nabalekawo era bakuze mu mbeera bweti naye nga basobola okufumba bulungi kale ku sande lokaloka lwenkola ki nembeerawo nembafumbirako netukolako ku mirimu bwegityo embuzi kwasi ife tugenda funya lwabweru kwanda yakifaananyi ne Joan Young boy Sandra otuwa chance kwasibula omuntu munayanyiza abagenyi naffe tetubadde bambutu netugamba tujje kubanga kyatukwatako tetulina nnyo ssente tetulina nnyo kyamaanyi tetulina netulina omutima ogufaayo simba obitwebaliza Katonda tulina omutima ogufaayo omukyala ono mulaba ono omukyala omu kubafaayo Mungu amumpere kyasinga okwagala omu kubafaayo nagamba tukuzi tutya omukyala ali ati nagamba sirina nnyo naye I want to help wali omanyi ekintu ekyebbeeyi omuntu okuyamba ng'omutima gwagala kuyamba nga tafudde alina kyenga I want to just help I want to come with you we meet that family tubeeko kye tukola
ne mugamba lero ngenda kutwala ewa anti John omulabeko n'abaana obalabe ndaba bali so kati tweyaziza nnyo kati kkiriza tuleete buli obuntu tubuleete wano waka si w'amaanyi naye kabubeerewo nga bwetugira ebirala buli kimu kyamaanyi akuyesobola lwaki okuba abantu okay. So, what's the way of my English? What? Kyekyo kiriwo naye nga twagala buyambi wammwe maama yafa namulekera abaana 5 si abazaala yeeyiiya ka bizinesi kalina kanafu nnyo okubeera tino kayimirizaawo bano abaana nga mumanyi embeera mwe tuli ekimu kya bbeeyi ensoma kati ate yo nfu nnyo ka school fees abaana bakeetaaga abo bye bamaze P7 abalala bakyali bato